12 ez'amategalero ennaku ziri 24 mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2021 tukubuzaako wenna mulabira Soul TV wasote ssebo wasote nnyabo twagera okwaligiza mu programu Omusunsuzi olunaku olwaleero tugenda kutambula n'ensonga nnyingiko ezatambudde ebw'eggwanga ezatambudde wano munda mu ggwanga by'omanyi by'otamanyi by'otaaga okubanga omanyi byonna mu ddakiika zino oba mu ssaawa zino tuba tubikutuusaako 12 paka saa 2 ez'okumakya nze Muhammad Wamala sirinzeka abanange webalika bakulamuseeko tamikira ensonga ate nga bwetuzitegese enkyaleero awasiza otya munnange nsuubira nti oli bulungi atali bulungi Mukama Katonda atereze ebyo byonna byonna ebitannaba kubanga bitereera obudde obunazibire olunaku olwaleero ate nga naawe oli mu bujulizi ateekateeka ogenda okukola Mukama Katonda akusisinkanyisa omukisa gw'olunaku oveeyo n'ebibala biyitirivu nnyo by'obadde tosuubira olunaku olwaleero agamba nti sirina kyakkola nnyongera okukubiriza tambula ogende mu kibuga ekikuli okumpi ojja okusanga emikwano egijja okuba nga gikkwatako teri asobola kunoonya ng'oli awo mu kitanda kyo wabula oba mu banno ojja kufuna omwagaanya ogwo kwaniriza mu puroguramu ya Musunsuzi niise nabwire ebusitemani yengo ebusiya niyo yintula mbaheesaho ese ndina mukombe mwe barohutudaha hadi mukyedinyeho mulongi nsaba oludalo lwaleero ahuberese shosho sihiriro kubanga odaha good morning Farouk kakuuzeko nkubuuzako good morning wasotya naddala gwe atwekumideko program Omusunsuzi tubeera nate tugube bumali gamba nti kyoteekeddwa ku lunaku lwaleero okubanga wejjamu okutya mu kyo kyogenda okuba nate nga okola n'okwasaganyako engeri ebiseera ekisinga okuba nate nga oba oliawo akitulemesa okutuuka ku kye twagala that fear of failure okuba nate ng'olina ekyo kikutiisa nti oba oliawo oyinza okulemererwa nenkukakasa bw'oneewaayo n'okola ekyo kyoteekeddwa okuba nate nga okola ojja kuba nate nga okituukiriza programu Omusunsuzi 12 mpaka ssaawa 2 ez'okumakya good morning ndowooza abasawo bakoze kitwali tubasuubiramu ffenna okuba nti basinkanye omukulembeze w'eggwanga olunaku olwajjo nebastraikinga ddiiru oba oliawo bogo bawulirizaamu ndowooza kyebakoze kyali kituufu bo tebakasuka mayinja tebavuma bantu tebakola kintu kyonna bateeka buteesi wansi ebikola era ensinkano yaabwe tutuubira nti oba oliawo ejja kuyambako okutereeza ebisigadde iwa kiri okasuka amayinja ojjukira bannaffe abeebutabika bwe beekalakaasa bo balikaawo akabanga katono balaga obutali bumativu biki mu corridors ne beetooloola ate oluvannyuma ne batula wansi ne bakkaanya naye kaakati abasawo kye bakoze ekyokuteeka wansi ebikola kyoyita ekitono eyo yekibooka ekyasinze okuba enzito anti kaakati bo kyali baagala message eyitemu message nomatuma onkoledde amakya amalungi message in fact ndowooza ekyakoleddwa kyekyabadde kiteekeddwa okuba nga kikolebwa n'eddoboozi eryavuddeyo lyabadde eddungi okuva eri bannaffe abasawo ne lituuka lyabadde liraga era nenebaza ne minisita bulanyiziba ku nsonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga olulimi lye yakozesezza ng'ayogera bogeraganya ne byazze ayogera nakutuusa kana akadda b'amasomero bakyamulinako oba oliawo ekkonda ku mutima restatement gye yakola okutunda amasomero singa gabeera gabalemye naye kyakoleddwa omukulembeze ddala kyalaze nti jjajja era yayise bazzukulu be ne boogera ku nsonga ez'enjawulo ate ne neebaza n'aba Uganda Medical Association obutawalira kubanga badde bagamba batuyitangani luli yatuyita ne tubaka ensonga zetuwogera tewali kyakolebwa era n'ebigambo pulezidenti byayogedde biraga nti waliwo essuubi ogamba nti abasawo abasoma obusawo bagenda kubanga bakwasizako 70% kiba kitegeeza nti waliwo ate embeera egenda okuba nga etambuza ku by'obusawo ne ddira kati gye tuliko ng'eggwanga Uganda okusobola okulaba nga ebyobulamu bidda ku ntikko n'ekyokulaba nga babajjako ku misolo egimu nga abasawo kigenda kubateeka mu mbeera ennungi okukola emirimu gyabwe nga tebaliwo kibataataganya mu mbeera emu oba endala ndowooza nga bulijjo ekintu ekiyinza okumalawo endowoola itono okwerumaluma kubeera kuteesa bwe mbanyira obutakkanya naawe okuteesa kye kisinga okuba nga kikulu wabula so kulaga maanyi naddala mu nteekateeka ezigenda maaso mu kulaba nate nga babaawo okwatagana n'okubanga embeera kakkana mu mbeera emu kasubire tekadde ndowooza abasawo babeere nga badde ku mirimu gyabwe bakole watali kuwera kwonna naye nsaba tukkiriziganye omusajja ali mu modu naye tujja kutambula nsaba tukkiriziganye nti kikyamu buli muntu alina okwemulugunya okulowooza nti president yalina solution ku kintu ekimutawa yes he is tetuganye naye kakati kitegeeza nti yafisi ezisigadde zonna zaaki ziriwo nga bifaananyi
anti bwe bigaana byonna era mugenda wa Sewaka yayinza okukwata ku nteeze okimanyi nti n'abasuubuzi wansi mu butale nabo baagala kusinkana president agonjoola ensonga zaabwe ababodaboda baagala president agonjoola ensonga buli muntu sekinnoomu yenna yena agamba nti president oliwa nsaba kusisinkana bannange ekintu ekyo kirabika ng'ekya bulijjo kirungi nti kituyambyeko okubaako n'ebimu ebisolovingibwa eggwanga ne ligenda mu maaso n'okuba nga litambula naye ekyokuba nga tulina yafisi eziteekeddwa okukola ku nsonga zaffe ez'enjawulo naye nga tetuzirinamu bwesige oba oliawo ye statement eyinza okuba nga weeri nga tulabanga abatayinza tuyamba naye nga tutunuulidde omukulembeze olaba nti n'abamu tatawaana kugamba nti oba minisita gwe kikwatako gundi oba njogere n'omubaka wange njogere n'owa president atuyambe ku nsonga eno ekintu ekyo bannange si kirungi kirungi naye nga si kirungi bajjajja balina olugero lwe bagamba nti nnyinimu atakwata mu kisibo embuzi ziyinza okufa okugwawo ate nnyinimu ono singa aba avuddeyo n'alaba nti kakati ekintu kigezze nayagala okusimba amatabi tugamba nti okutegekera omwana nga tomutegese obeera omututte muzikiriza pulezidenti waffe yateekateeka amatabi yafiseze ez'enjawulo eziteekeddwa okumuyambako okubaako n'ebintu bye zigonjoola mu ggwanga naye kakati akadde kano kirabikanga pulezidenti yateekateeka yafiisi naye ng'abalimu si bateeketeeke kirabikanga temufuna bulengedde emirundi mingi bagenda ne batuuka eyo ate era n'abazzaayo ndowooza abantu bakimalira nti okubuuka hairake ojja okuba ng'ofuna kibeera nga bw'obeera mu kampani naye nga bwetokkiriza nnyo immediate supervisor wo ngolooza nti byonna bina bijja kugwera waggulu ate bw'otuuka waggulu n'akuzza wansi the fact that nkubuuse ne ŋŋenda waggulu kiti waliwo message awo era wadde obeera ozalaye naye bw'akuzzayo wansi naga agenda kigwere wansi naye ndowooza mu byonna tugamba nti abasawo finally kibakkaanyizaako bagaa nti baagala kuba tax exemption ku motoka ayagala emmotoka zaabwe waakiri babuwe nga ziri tax free okugula okubawa emmotoka babagala baguze emmotoka zaabwe zibeere nga tebazijjamu buli musawo okubayambako mu ntambula kubanga nakyo kibadde kusomozanga kw'amaanyi naye minisita ndowooza miti yabaddemu abakulu bonna abadde beetaagisa minisita ow'ebyensimbi yabaddemu minisita ow'ebyebulamu yabaddemu ndowooza tibavuddeyo ng'emitima gikkakkanye bajja tuyita batubuulire ekiddako kubanga badde baagala kuwulira eddoboozi lya mukulu yennyini eyabasuubiza kubanga yakyogera naye nabagaa nti financial year y'omwaka ogujja 2022-2023 oba oliawo guno guganye nabo tebajja kitowooza nti bajja kgenda maaso balemese baseewo embeera ey'ekiyinza olwedde abamu babadde bakola wakati mu kwekalakaasa abamu babadde bakola era abalwadde twabalabye abagambye nga nti nze nakedde wano abasawo ne bajja ne bakola ki ne bankolako eyo naye nga abamu babadde bakola naye nga tekubadde kukola kubadde kugenda amasinzi nagadde nnyo kwekalakasa kw'abasawo kuba kwakimpoze naye ng'okuwulira ku ggumba si kwakwokya bipiira kugenda mu gundi enkola eyo ndowooza ne paalamenti ke kaseera mu be tugendamu kano akadde ndowooza kati bajeti eya 2022-2023 balabe omusawo ssente meka zateekeddwa okuba ng'afuna okusobola okulaba bino byonna nga biggwawo but ekyo nga kiri bwe kityo era tunule nti abasawo bagenda kukolebwako but ebikozesebwa byo malwaliro ne bitulina okubitunulira ng'ensonga yes abasawo bakozeeko naye wansi omuntu yeetaga okuba nga alina wuzi ezigenda okuba nga zimukolako wansi omuntu yeetaga panado atuuseeyo kekadde ndowooza ne minisitule evunanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu okusobola okulaba nti yes abadde bavuddeyo n'eddoboozi mubakozeeko ate bagenda okukolako n'ebyo bagenda obakozesaako byoweebiri kubanga tuwulidde nga bagamba nti tebalina ebikozesebwa n'ensonga endala kati twetaaga okuwulira eddoboozi erivaayo yadde mutuse kukkaanya kutonaba kubanga oba oli amugamba nti tunaba kuwulira nti mutali wansi ebikola naye era mukkaanya mubeeko ne kyemwogera ku ddoboozi abantu bafuna ebikola babiteeka wansi oba okubisitulawo okuddamu okubikwata babitadde wansi twagala okuwulira nti eddagala baliteekeyo malwaliro abakyala bagenda okuzaala bawe ebikozesebwa abokesi bwabwe ndowooza kyekijja kati ndowooza okulaba ng'ebyobulamu bitambula obulungi yadde ensawo zamwe zigenda kubeera nga nsanyufu naye jjajja wange agenda okujja mu ddwaliro kyagenda okuba ng'afuna ekigenda okumujjanjabiza kibeere nga weekiri Faruku ogambye nti okwekalakasa kw'abasawo kwawuliddwa ku ggumba era okwekalakasa wakwagadde nnyo oba oli awo oyinza n'okulooza nti abalala bandikopye bo bwe batyo bo kye bakola naye tuyina ne bannaffe mu sectors endala nabo abeekalakasiza ne bassa wansi ebikola ne watabaawo kikolebwa kakati difference eyabadde mu nsonga y'abasawo oba eri mu nsonga y'abasawo yeeno nti ebintu bya bulamu ngenda kujjukiza bannaffe ab'oludda oluvuganya baagala bayita ab'oludda oluwabula gavumenti juzi we baafuluma mu paalamenti nga bawakanya ekyokuba nti ababaka bali eri
basooka kubanga tebamanyiwa gye bali nti ate embeera gye balimu si nnungi ojjukira nti bannaffe bafulumya Paalamenti yasigala etambula naye nga bali mu kwekalakasa nako kwali kuteeka wansi bikola si weewaawo era ensonga yawulikika kubanga era kibali bagamba abantu babaleete mu kkooti bamanye ekigenda maaso anti naye tekyasensera nnyo bantu eddoboozi lyawulikika oyagala kumala kuma bipiira olyoka owulire nti kibasensedde anti kaakati kiri bwe kiti abasawo bwe batadde wansi ebikola ebibala wabirabye basinkanyani kaakati bannaffe banene we beekalakasa ne bafuluma Paalamenti enkeera Paalamenti yagenda maaso n'etambula speaker bonna bawulira ensonga zaabwe leader of opposition yayingira mu nsonga zaabwe era ne bawandiikira ekkomera baga abantu bayite mu kkooti bulijjo opposition beekalakasa wano babagala ddala kyatambula bulungi nga tekitambudde mu nsonga yakuba nti oba kusasamaza oba kukola ki bo message yaabwe yatambula n'efulumira authorities zaali zivunanyizibwa ne zikola omuntu owokubiri eyali yeekalakasizzaako okwekalakasa ne tuwulira nga tuyingiddwa nnyo okwekalakasa bali ba taxi entambula n'esanyalala abantu era basigala va ku binene ebyeggulo bye mwamanyidde anti basigala abatambula naye inconvenience eyo ekintu kati kyetumanyi nti kyekiyinza okukwata ku muntu akusookerwako n'asembayo byabulamu kati ekitegeeza abasigadde bakolenga batya okuwulira kubanga okwekalakasa okwabwe okusinziira ku bye mugamba kulabika ng'okutabalya lwaki mulina okutuwa ku mmere y'okwekalakasa anti lwe lulimi oluliwo wano mu ggwanga tetujja kukuma abantu olaba n'ababaka nabo bulijjo bagamba nti tugenda kwekalakasa twagala okugenda mu maaso kutunula ensonga olunaku olwajjo medium access finally abaka bagiyisizza akakiiko akagenda aka Paalamenti kayisizza ennongoosereza eyo naye era still kisigala nti abantu abagenda okukwata kasente aka NSSF bubanga oli mu kategore eyo osevingidde emyaka 10 olina emyaka 45 bajja kusigala nga batono naye ng'osevinga mu kusevinga kuno togamba nti ate omulimu gwanzigwako ate nesiddamu kusevinga oteekeddwa okuba nga osevinze emyaka 10 consecutively nga gitambudde bulungi temuli yagaa nti ate navaako ate nenkola bitya consecutive oyo si kiremi ate gwe bataddewo andi kakati mwe wakisaba kambasiigire ekifaananyi tulina ababaka baffe abatukiikirira mu nsonga z'okukola ez'emirimu tebaliiyo kakati waneno mu Uganda nature y'emirimu yakuleeti we are blessed nti ku Salt Media bateekawo ssente za NSSF naye contract yange eyinza okuggwako omwaka ogujja neŋŋenda awalala eri nga tebasasula ki NSSF nga tebazissaayo anti ngezaako basigira kifaananyi baayagadde kutumma neŋŋenda ku mulimu omulala mukama waba nsaasidde n'enfuna n'ensanga nga tebasasula ki NSSF sinakindi contract yange neggwako wano mu Uganda buli muntu sekinomu aba asabirira contract esigale ng'etambula kubanga street za Kampala street z'ebibuga ebyenjawulo mu Uganda muzimanyi nti oluluzi ng'omulimu bwe papa oyinza okutambula sole n'ekuggwa ku ngatto kakati n'omala ebbanga lya myaka ng'esatu ng'oli mu kutagala wano na wali oli mu kwetetenkanya oyiye ekitegeeza nti tokola ki toteekayo ssente mbane njagala kusaba bakulembeze baffe ate bwe babeeranga baagala kutuwa ebintu oba bwe babanga basalawo basalewo nga Uganda gwe basalirawo bamumanyi Uganda abayingire mu musaayi ababeere mu mutima ebintu binene bwe bitowo bitambula kakati COVID-19 bukyanga abalukawo omanyi abantu bameka abafiiriddwa ensimbi amakampuni agasinga obungi gasalawo kuteeka full stop ku nsimbi eza NSSF okitegeera nti abamu ku bo babakendezaako bafuna kitundu kakati bw'ogatta ogwo omuwendo gwonna ogufiiriddwa emirimu mu biro ebya COVID-19 nga tebannaba kubanga bakayungawo ssaawa zino kakati awo bagenda kuyambibwa mu mbeera ki bannange kubanga jjukira nti emyaka gino gyali giri wagguluko ne baweyivinga ne bagaa kale 45 anti kati bannaffe baliko obulimu ate bba ekyabwe bakikakkanyizzaamukko oba bavudde ku myaka gy'osevingidde emyaka 10 kasita obeera nga osevingidde emyaka 7 naye ng'oli mu straight line osobola okufuna 50%. Bano bannaffe abasevingidde emyaka 10 nga tobuuseewo emyaka 10 consecutively munaffe ali able-bodied emyaka 10 olina emyaka 45 ofuna 20%. Abaliko obulemu emyaka 7 straight line ofuna 50%. Ndowooza olaba naye bagenza okibala mu stiru ng'era omuntu kitegeeza nti omuntu okusevinga emyaka 10
straight line ng'olina emyaka 45 oba otandise okukola ndowooza ng'olina emyaka emeka kakati katunulire gy'omala mu institution okujja okutandika okukola oyinza okustretchinga paka ku myaka 25 kubanga okola naye nga n'ebyokola tebikuwaaki ng'okola mmero ya leero kubanga era abavubuka abasinga kasita aveeyo batugamba tubeere ba job creators not ba job seekers kasabalemu okuwa abantu akasimbi kawe mu covid-19 namanye benne ebigenda okutambula byakwebuzabuza bwebuzaabuza anti bino covid bino byonna biraga nti ensimbi either si beteefuteefu okubanga baziwa abantu abazitereka oba nga bazitereka bintu okubanga bazikuŋŋaanya paka weziwera kiki ekiriwo kati kubanga singa omuntu ddala aba akutereseza ensimbi ze lwaki omukandaliriza ennyo bwotyo mbu bagenda tuyambako zipulaning era tetumanyi byazikozesa naye kati bw'otunuulira ensimbi zo tussayo zaaki lwaki bazitujjako okuzitwala okuzitereka n'abakozesa ne batuyambako okugattako ebitundu okusinziira ku bibaddewo ensimbi zino zibadde za bukadde anti obadde ozifunira ku myaka emeka 55 oba okyali muvubuka okukola oba okaddiye kati kitegeeza nti zibadde za bukadde ekigendererwa ky'ensimbi zino eno kati nga mu bukadde oyinza kukola ki anti emyaka egyo obwongo buba bukuze oteekawo faamu obeera wali eri wamala dde okuzaala ku mulimu oli station d baleme kusanga muzeeyi myaka 55 ng'ogenze kubba bakukube bakuttireyo kati ndoza olabe wetulagaawo nti era ogenda kutunula nti obukwakulizo kanokokka kebasibiddeyo abantu bekasibiddeyo ebweru bokka naye ababaka babitegedde byonna byonna ebyabadde mu tteeka eryo nga tebanayisa oba just boba n'ekyo tukite omanye ekyo nakyo kirala mwaddimu ebintu bingi mwaddimu obwayiro bungi naye okusinga akawaire ako aka 24A kekadde kaliko obuzibu kubanga waddimu ne voting right eya executive director okubanga naye taliteekeddwa kubanga agenda kuli mwalimu obuzibu bwennyini bali bagamba nti ekittavu kino kibeere nga kiva minister ya finance egende mu genda okubanga tunula social fund ebeera eri ku kikula ky'abantu nga bibuza finance ateekola ki lwaki eteekeddwa okubanga evunaanyizibwa abakozesa abakozi nga tebaterayo NSSF waabwe bo balina nteekateeka ky'okubakwatako etteeka lyayita kasita oba ng'okozesa abantu abasobayizi ti mu 5 oba oteekeddwa okubateekerayo NSSF kaakati be batateerayo nga tebeekubira nduulu bokka na bokka be babeera bakoze eki be babeera beekuba enjawulo bo balina nteekateeka kyezirondoola organisation ez'enjawulo okulaba nga baterayo abakozi kubanga abakozi bangi bakolera mu organisation ez'enjawulo naye tebaterayo NSSF naye ng'ate akasente bakakuba anti problem eri wano akasente kajja buziggwa mu nvubo balina okuvaayo ne mu ofiisi ze batunulemu akasente gye kava oli munnauganda nnyo eggwanga lyange endyagala kakati kola okunoonyereza kubanga abatabaterayo kasente kaabwe kankubulire lwaki kubuuziza oba oli munnauganda okimanyi nti nkakasizza okimanyi nti baboosi abasinga abeera n'abakozi 10 naye nga 10 be bali ku payroll nga banene abasigadde abakozesa nga bavolontiya naye nga abawaayo akatono wali eri ku mmeeza n'agamba nti kwata zinene otwale kaakati omuntu atalina biwandiiko biraga nti mukozi waawo nga bakyakukozesa nga volontiya tolina ngeri gy'osobola kudduka n'ogenda n'ogaa nti mukama wange tantereddeyo ki NSSF baboosi bangi nnyo abakozesa embeera eyo mu bubbi ku bakozi 30 ku payroll ateekako 10 abo basasulira emisolo bateekerayo NSSF bawaneki naye nga kuba nene 10 betubala be baneeno abali ku top bana abanene kati abasigadde babeera bakola ki baleeta buleesi bwe tutunuulira ekonomi y'eggwanga njagala tugitunuulize amakolero ag'enjawulo bamusiga nsimbi tubeebaza mwatutonderawo emirimu naye nga kaakati ekyokulabirako kyekyo ekyabamusiga nsimbi omanyize nakawa gye nva amakolero mayitirivu nnyo tukeera bukezi ku makya ne tweyiwaawo ku gate asikali olugigulawo bwe papa ne muyingira kasita balaba nga omuwendo gwegwo ne basindika ne bakola ki ne baggalawo naye nga olwanya okuyingira munda muno ogenda kukolera 7,000 kakati mbuulira omuntu alwana obulwanya okuyingira onaatandika ddi okuteeka ku nninga boss wo nti nteekerayo NSSF consistency n'ey'emyaka 10 onaagifuna ddi bannaffe wanene abasinga obungi ba boss abatali bannayuganda wayagalira wakugoba oba okolera emitwalo 20 ogenda okutuuka ozifuna ng'omwezi guweddeko nga baazisala wayonoona kino wabba kino walya kino ng'olinayo emitwalo nga 12 kakati ababaka baffe ebintu ebyo byonna babimanyi nti bye tuyitamu eno mu kukola buli student amaze senior 4 amaze senior 6
ate abasinga obungi biggest percentage mu bitundu by'e Nakawa baddukireyo mu mafactory okugenda okukola ssente. Kaakati atuukayo n'alaba nga kagwirawo buli lunaku afuna akasanvu n'agamba kaneeteteekanyize wano kubanga babalamu abamu n'agamba omwezi bagenda kunsasula emitwalo 4. Emitwalo 4 nja kujjako transport, nja kujjako ez'okulya, nja kubasisigaza ki ssente. N'asalawo agende eyo ne bamukalakata lunaku lulamba emirimu gye babawa mizito mikakali totuula osigala oyimiridde boosi bwajja obeeranga ndabye kuki abamu ku bo tebabawa na mmere. So zino ensonga zonna ez'abakozi ababaka baffe bazikuŋŋaanyiza ne bazisa ku mmeeza ne balyoka basalawo tubakubire mu ngalo oba baakikoze mu butamanya tuyimiridde nabo bakole ennongoosereza. Byonna by'oyogera kati tulina musaala gwassalira gusookerwako. Ogwo tegusoboka. Kakati nga bwe nkugambye kati awo tujja kuba naye tulina essuubi nti gujja kubanga bw'ogamba buli musomesa ati omwetaaza diguri aho oba okuryetinzeewo anti kiva mu basomesa ne kijja waliwo abali ku U6 U5 katebe birala naye tugamba omusaala ogw'essalira ogusookerwako informal sector balalafa abali wansi bo obateeketeekedde otya kitegeeza nebonaba okozesa omuntu nga oli mu private farm ojja kuba n'omusaala gw'oteekeddwa okubanga siiringi don't pay beyond oba below that salary. Abaana abatuyambako emirimu eka be balemesa ekintu ekyo. Actually si baana abatuyambako emirimu ewaka abamakolero be mbadde njogerako kubanga omusaala abantu banene bakozesa ne ba degree holders ne babajooga okutuuka ku seribawa akasanvu ne babaduumira baagala nabbakwata mu mitwe degree holders. Awo wewali ke kamanyiro ke bakyasinza okukozesa. Kati kitegeeza nti bw'oleeta ogusookerwako well bannayuganda tujja kunyigirizibwa naye ate musiga nsimbi oba omugobye akati abaga kali wano. Tunuulira emiwendo gy'abavubuka abafuluma eggwanga lyattu Uganda buli lunaku okugenda okuba ekyeyo. Abo bali eyo abasinga obungi bakaddiwira eyo mukama wabasaasira ne bafuna obutuuze concentration bagisseeyo. Tulina abavubuka abafuluma ogenda okuba ebyeyo bavudde mu Uganda eyo lebe ekoze eki egenze. Tulina abavubuka abamaliriza okusoma nga bali awo bataayaaya oli agenda n'akolera akasanvu ako kembadde njogera kagenda okulaba nga bya kisiru engeri gye bamujooga okumucunga okwo nga takyasobola kugumiikiriza n'avaayo nadda ku street gy'akomyewo kola agenda kola ki. Kaakati abasinga obungi beeyiye mu boda industry okwetetenkanya ebizibu bya boda mbimanyi wano ku stage vaawo afanda amukute werwaneko mitwalo 5-10 genda. Kati kitegeeza nti ekonomi ya Uganda mu myaka 10 mu maaso simanyi bannaffe abakugu wowe bagiraba kubanga nze gwe wandiwadde ezange eza NSSF mbeeko nekyenteekawo kinyambe njijemu akasente ng'ateeka mu ggwanika ly'eggwanga onteereddewo kiremya kuzange kikanakadde bannaffe abagenda okuvaayo okulondoola abakozi baabwe n'ebintu ebikolebwa n'abavunaanyizibwa kwa musiga nsimbi abajja mu ggwanga nti ebyo ne byo badde yogera in fact bikwata kufa abantu aba wansi nti ogenda okulaba omuntu ng'akola nnyo naye ng'ate amaanyi ge sigaafunamu yatali luwadde at the end of the day nekikuli in fact batuyambyeko nnyo ba investors abo okulwanyisa unemployment naye ate gamba okujoga kuba kungi nnyo mu nkola ey'emirimu. At the end of the day netukomekereza abaana ng'emikono gitemeddwako ate mu kutemwako ne batafayo na kumulabirira nakubanga ate bateekawo enkola ennuŋŋamu ey'okulaba nga babawa obujjanjabi. So bannaffe abonaanyizibwa ku nsonga z'abamusiga nsimbi babateerewo ebiragiro bye bateekeddwa okuba nga oba oliawo batambulirako n'abakozi engeri gye bateekeddwa okuba nga babayisaamu kijja kumalawo bino byonna ebadde byogerwa ne bigenda mu maaso. Situbyogera nti tubapiininga naye ndowooza okutambula obulungi n'omuntu okufunamu ekyo kyakolerera leza kyekisinga obulungi omuntu anyuma nnyo okubanga alidde ku ntuuyo ze era nga ziriddeko bulungi than okuba nate nga tomusasudde bulungi ate omuwadde medical alwadde tomufuddeeko emikono bagitemyeko omulesenga bwali. At the end of the day tukomekereza tubuuza nti abakulembeze abatwala abantu bano bo bali luddawa era ensimbi gye mwagala okubanga muteekawo bukwakkulizo obwo ziva eno wansi mulabe wa gye ziva n'okusobola okulaba nga muteekawo bukwakkulizo ndo kijja kutuyamba katugateeko emboozi eno era still twogera ku bya mirimu. Olunaku lweggulo ku Salt FM abamu abawangalira mu bitundu by'e Busoga gye balima ebikajjo abalimi b'ebikajjo bantegeezezza nti loole y'ebikajjo ejjudde obulungi ya mitwalo 7 kati yabadde kumeka loole y'ebikajjo yasse loole ogitegeera obunene bwa loole ng'ogitise bulungi ng'ejjudde bakuwa emitwalo 7. Tugenda gigatta ku mboozi eno eva mu ggwanga erya Kenya babayise ba Kenya Sugar and Allied Products
bagamba nti bagenda kutandika okwekalakasa mu bbanga eritali lyawala naye ng'ekibeekalakasiza kye kiriwa nti ebikajjo bya Uganda ebiyingira eggwanga erya Kenya kiviiridde ku bikajjo byabwe okubanga ate byo bikabbeyi ate okusinziira ku balimi beeyo bagamba nti ebikajjo bino bikukusibwa okuyingira eggwanga kakati njagala otunuulire Busoga ze zimu ku regions bulijjo alipoota bwe zifuluma ziraga nti yemu ku region ekyasinzeemu obwavu embeera z'abantu okubanga mwe bawangalira tebalina kasente bulamu buli miserable n'ebirala bwe bityo kakati omuntu alina loole y'ebikajjo omuwadde emitwalo 7 emitwalo 7 gino gimuyamba ki Kenya gyabadde alowooza nti kankukuse ntwale ntunde nfune kasente akawera nayo bagenda kola ki jjukira nti mu bitundu by'e Busoga abantu abasinga obungi ebirime babijjamu ne batandika okusimba ebikajjo lwaki batandika okusimba ebikajjo essuubi bafuna ddene oluvannyuma lw'okulaba abakolera agali gakoze eki gesenzezaayo nti gagenda kola sukaali unfortunately gavumenti yaffe neefuuka kyesirikidde ku makolero gano nga gatandise okulima ebikajjo ebya bajja ne sugar bill yennyini nejja mu paalamenti y'eggwanga bano outgrowers be baleetawo obuzibu nga bagamba nti gwe toteekeddwa teeka kakolero katono bakita jagale toteekeddwa jagale mu kolero eddene kubanga bano baalimanga ebikajjo nga baguza azine ekolero ng'okola sukaali yes waliwo akola obutonotono etali eri manufacture kati kankujjukize katono kankujjukize katono nnyo ojjukira Minister Rebecca Kadaga ng'akyali speaker yagenda mu bitundu by'e Busoga eyo alina obuuma bwe yagaba obusobola okuadinga value ku bikajjo bwali bukola sukaali obujjukira buno obw'okunyola ate nga speaker ye yabugaba biru egenda okujja nti bali bukoze mu bukyamu ba outgrowers oba ab'amakampani amanene beekubira endumu nga baga nti buno obwali obumakkati ate bubaali tebafunamu kubanga outgrower yagambanga essamba y'ebikajjo yenkanawa nga babisasula bikyali kuki ku nnimiro ku musiri wansi nga basigala busizi nakuwa sente bigenda okutuuka nga ye yakkuba dda akasi anti wakati mu kugaana baneeno abalimi b'ebikajjo abalala okuteekawo obugundi obutonotono obusobola okukola sukaali oba oliawo bandibadde bafaayo nnyo ku kulaba nti ne baneeno abazze abalina amafactory nti bali babasapulayinga ki naye kaakati ekyo baakivaako ne bakireka kaakati akatale k'ebikajjo e Kenya abayo bwe babeera bagamba nti tetukyayagala eri bali babanyigiriza bagamba emitwalo 7 bw'ogaana nga bakulekera ebikajjo byo bo balina ebirala bakola babanga abakuyamba obuyambi okubitwala oba okiraba kati kitegeeza nti Busoga oyongedde okugiziika mu nsonga ez'ebyenfuna regions endala mu Uganda nabo bakaaba okusingira ddala abalimi ebimera byabwe byakala omusana ebyali bisurvivinzeeyo buli abafuna ku kire ky'enkuba kibeera kya ttabbu nnyo ne bisaanyizibwawo wano mu kibuga oba n'ebibuga ebyenjawulo gye muwangaalira njagala ogezeeko okufuna ekifaananyi engeri abakwasisa amateeka mu bibuga ebyo gye bazoganyaamu abantu abalina bu bizinesi bwa bulijjo abo abantu bonna bonna benjogerako be bantu abasasula emisolo eri gavumenti eggwanga ne litambula paalamenti yaffe Uganda mugitegeera oba mwasigala bakutuula mu ziyafisi ne mukiika abantu bamwe muddayo ne mubalambula mumanye ebizibu ebibaluma oba mutuula eno ne mukolera ku busimu n'okubira maamawo oba muganda wo n'akunnyonnyola nti kino nekino kye kigenda mu maaso n'osalawo basing on that kikyamu twagala okubanga tumulamu awo wennyini tugenda kudda tumale ofuna ensonga zino ez'enjawulo abaka abafanale baba committinze mu high court okusaba bail n'okutandika okwewozaako twogera ku mbaka Alan Sewanyana Makinde West ate ne munnaffe Seginya Muhammad owakempenos bwe tudda tugenda okugera ku nsonga ezo ate n'ebirala katuvemu bakabona kirabudde nti eggwanga oba Europe ne Asia ebeera continent ya Europe ne Asia by March bayinza okubanga emiwendo gy'abafu mu lunaku giyinza okubeera mu 7,000 bafaaki ekirwadde ekya COVID-19 bagamba nti ekintu kyongedde okutabukamoko ate kati bannaffe Abamerica olunaku olw'enkya balina Thanksgiving okutambula kubadde kungi nnyo mu mbeera eno babagenda maaso okwebaza Katonda lubeera lunaku lw'okuŋŋaana okujjukira abazira baabwe okukola ebintu eby'enjawulo naye nga ovairo period nange bwe twogera Faransa twogera ku Germany twogera ku Greece Netherlands bibadde bigenda mu maaso ekitongole kitudde kigaa nti oba oliawo embeera bw'enaatambula bweti tunaatuukira mu March omwaka ogujja tuyinza okubanga abantu bafanga emitwalo 7 buli lunaku naye just projection yaabwe nabo batebereza butebereza kubanga boogera ku nsi ezasinga okukuba ekirwadde ekya COVID-19 abamu bali mu yakuna yakusatu batidde buti ne babisawo okulabula
nakati okwekalakasa okugenda maaso nga bawakanya ebiragiro bateereddwako tulengera mawanga agamugazeeyo mututu lockdown ba Austria n'abalala baga nti batidde ekintu kiyinza okuva mu mikono gyabwe naye abantu abo be bakyasinze okugema how comes nti predicting emiwendo eminene bwegite egy'abantu okufa sibonna nti bagemye birwadde ebirala byebalina boogera kuti boogera ku ndwadde endala anti tugambe nti death zineno zijja kuba nga zireeteddwa ebirwadde ebirala bye balina nga covid just nyongereza ku nsonga eyo bagaba covid nti yajja okubanga ayongedde okutaama kubanga tukimanyi nti katutwogera akadde kano endwadde gyalinnye egy'abantu abakwatibwa covid n'abafa ddala mu Europe oba ne Asia okutwaliza awamu twalanya ne Bungereza walinga nabo batandise okutya ate nga Bungereza ogiraba eri makkati gazi n'ensi endala ezigenze mu maaso n'okudda mu migalo egy'enjawulo mu ggwanga erya Kenya amawulire agavaayo malungi wano mu Uganda naffe twasembolinga mu Luganda kibeera kitupanga tetukola tugatte emmotoka tugattirira iyo kugattirira nga kiri bulala tuyunga wano mu Uganda tuyunga emmotoka naye akatale kaazo tetunaba kategeera bulungi amawulire agava mu ggwanga erya Kenya malungi bannaffe aba Associated Vehicle Assemblers bagambye nti omwaka oguwedde gwokka bafulumya emmotoka 32,000 bagatta emmotoka 32,000 ate ne bagenda maaso n'okubanga bazitunda era nga bagamba nti bannansi b'eggwanga erya Kenya kakati batandise nnyo okwettanira emmotoka ezipangiddwa oba eziyungiddwa oba ezigattiddwa mu ggwanga lyabwe erya Kenya kitegeeza ki nti era bo balina we batuuse kubanga jjukira nti projects zineno ziteekebwamu ensimbi empitirivu nnyo kakati ate ezimu ku zo singa ziba ziteekeddwamu ate ne zisigalawo zityo kiba kitegeeza nti omuwi w'omusolo ensimbi emaze gagenda etyo kakati wano mu Uganda naffe tupanga emmotoka bwe banaakutuukirira katale okugamba nti mwana watugula eno n'agigula oba onaagamba nti nza bagiteeke ku mmeeri ejje Bwetugendako mu ggwanga erya Ethiopia nate aba France oba eggwanga lya Bufaransa sakati n'eggwanga erya Germany bavudde ne bagamba nti abantu baffe abali munda mu ggwanga eryo muveeyo okusobola nate okwetegula ekibabo ekigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Ethiopia nga Abatigray bavuddeyo nate okulaga amaanyi n'okwesoma okusobola okulaba nate nga basuuza obukulembeze musajja mukulu Abiy Ahmed olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'agamba nti agenda ku battlefront okusobola okulaba nate nga bafugaza Abatigray era nga n'Abatigray javudde kubekubidde omulanga nga bagamba nti embeera egenda maaso munda mu ggwanga eryo abantu bwe babattira bwereere ate bwekituuka ku nsonga y'emmere naddala abantu ababeera bitundu okuli Amras akati n'ebitundu ebirala abasajja bano gye bakyagenda maaso n'okuba nga bafuuse ensonga abantu bafa abantu basenguka olw'ensonga nti okulwanagana okugenda mu maaso bigenza okubeerawo gwe ajjukira eggwanga lya America sakati ne Bungereza bakola kye kimu okugyayo abantu baabwe okusobola okulaba nate nga beetegula ekibabu naddala ku mbeera y'okulwanagana n'okulaga obutali bumativu bwabwe okusobola okulaba nga batwala obukulembeze musajja mukulu Abiy Ahmed kyakyaganye n'okutuka olunaku olwaleero mu nsonga y'emu twalengedde nga pulezidenti w'eggwanga erya Kenya mwannaffe Uhuru Kenyatta ekyaddeko mu ggwanga erya South Africa n'asinkana mukulu mu Nelson Ramaphosa baagala kwogera ku nsonga zezimu baga nti ekitundu kino eky'omambuka lwaki kigenze maaso Horn of Africa eno erabika nga eringa egenda okuva mu mbeera eya bulijjo kubanga otwalwa mwaka gumu naye bwetutunulira abantu fatalities abantu abafiiriddemu bagamba kintu kinene nnyo bwetutunulira omukulembeze akiikira omukago gw'amawanga amagatte mu kitundu kino yagezaako okutabaganya enjuyi zombi mwanafe former president w'eggwanga erya Nigeria Olusegun n'agamba nti ekintu oba olyawo yalinga alina wakigusizza yasobola okwogerezanya n'abakulembeze mu Abatigray ate n'abakulembeze bennyini abali mu ggwanga abakulembeze ab'eggwanga Abiy Ahmed ne ttiimu ye naye oba olyawo ate bigenda maaso birabiga nti ekintu kiyinza okubava mu ngalo bakunukkiriza emyaka ebiri ng'olutalo lugenda mu maaso Amhara ne Afar wali naye abaga nti oba olyawo ensonga zino sizifaya eyinza okuba nga ekola batule ku mmeeza okweraga eryanyi kuyinza obutavaamu kalungi bo ekikulu kye bagamba nti baagala bafuuke ba mediators Ramaphosa ayingirewo munnaffe Uhuru yayingirewo ne Olusegun ayingirewo batule ku mmeeza bonna bayite arbiters abataliiko kakwata sayidi eri ne sayidi eno buli mwatuule ate dimandi ze oba olyawo eggwanga erya Ethiopia liddemu okutebenkera basooke babeeko n'ebibuuzo ebyenkizo bye batunuulira oba bye beebuuza tuyinza okugamba nti Ssaabaminisita ye ensimbi azijja mu gavumenti ezimuyambako okutambuza ekintu kino naye kaakati ani ayongedde okuteeka ssente mu kabinja kano akabaagala okumuwamba
ekyo kikulu sikabijja gali maje getongodde kiki awo wali kakati yes ani ali emabega waabwe ani abaguze ebyokulwanyisa nti ebyo byonna we binaaba tebinaba kwebuuzibwa kitegeeza nti abantu banene bajja kusigala nga bakola ki nabo balina sse kubanga okukwata banene ababiri okubatoza ku mmeeza okwogera bwe baddayo naddala munnaffe ono ow'akabinja k'abannamagye addayo eri bali ne bamubuuza naye gwe olaba ekyo kyemwogeddeko kinaakola oba okifuna kakati ate facilitation ey'ebyokulwanyisa oba oliawo n'ensimbi ezeetaagibwa mu bintu ebirala bwe ziba nga zikyaliwo awo mbasira bawusayidi ya wini yonna ekirungi abakulembedde abantu bano abatigri ndowooza amanyiddwa naddala ku nsonga zigenda maaso mu kulwanagana kuno ebagamba nti nga bwogambye nti batule ku round table kyangu nnyo omuntu okutegeera nti ani amuwa ensimbi zivaawa lwaki bino bigenda bwe bityo ndowooza era kiyinza kukulembera n'okumalawo ebyo byonna byonna okuteesa ebyo ebiri ebirala bijja luvannyuma nga mumaze okuteesa era ndowooza gumaze okuteesa naye yatwala pepa wakanagamba tuteeseza bino lekera okutuwa ensimbi bino bigende mu maaso kusobola okulaba nga bamalawo okulwanagana amanye ensimbi kikemo ky'amaanyi naye katusabe bannaffe abo basobole okuba nga batuuka ku nzikiriziganya wano aba apple baliko kampuni emu ekola ogw'obukessi mu ggwanga erya Isirayiri eya NSO gye apple bagamba nti bagenda kuba nga babakuba mu mbuga z'amateeka babavunaana ki bagamba nti baneeno baliko essimu z'abantu ze batagetinga ne bassaamu obuuma obuketta naddala bannamawulire bannabyabufuzi n'abantu abalala abali active obagamba mu kuyingira muzimu ku nsonga eziba zitambuza eggwanga okutambula obulungi bagamba nti eggwanga lya Isirayiri kye lyakola kikyamu nnyo era nga bagenda mu kooti basobole okubannyonnyola batandika batya okukozesa ate products zaabwe okuketta abantu bwe tukomawo wano ewaffe munda mu ggwanga lya Uganda nate mubaka wa NAPAC avuddeyo omukyala Faith Nakoti n'asaba gavumenti bafeeyo nnyo okulondoola n'okuwa obujjanjabi abantu abakubwa bbomu gye buvuddeko olwo abantu abakubwa bbomu mu kibuga Kampala okusinziira nate ku mubaka yabadde agenza okulambula Matthew Adebo nono ali mu mbeera eteyagaza era ali mu kasenge akawule bwetegeezebwa ekyogera ku nsonga egwe amanye ebyobujjanjabi embeera eba yatasula wotasiibe wagamba nti talina bujjanjabi agamba yagenza okutuukayo nga abantu be gyakiikirira kubanga naye mulonzi we yakubwa bbomu agamba nti embeera gyagenda maaso n'okuba nate nga abeera mutomya nakabululu gwe akyajjukirira ekyakubwa naddala ekomamboga wali abakubwa bbomu era abakyala twabawulirako nga balajana newakubadde twawulira ku maloboozi ag'enjawulo nti bagenda kusasulira n'okuba nga batekinga obuvunaanyizibwa oba abakubwa bbomu oba bafunye obuzibu bw'enjawulo wabula amawulire agavaayo okusinziira nate ku mubaka embeera y'abantu abo ekyali mbi era bwe tugatagata ku kyaliwo mu Novemba 2022 ngenda ku zomwezi 18 19 era batugamba bagenda kusasula abantu abo n'okutusaka nakadde waliwo abagamba nti tebanaba kuba nga bafuna obwenkanya kyekiseera ndowooza gavumenti eveeyo ku nsonga z'okuliyirira abantu bano n'abakosebwa naddala mu bbomu sinakindi n'okuliyirira abo abakosebwa ebintu byabwe gamba nga ababaasi n'abantu abalala okusobola okulaba nate nga embeera etambula bulungi kusinziira nate ku mubaka Faith Nakoti mu ggwanga erya America waliwo omusajja mukulu bamuexoneratinze after 42 years bamusiba ne bamusingisa emisango bamuyita Kevin Strickland bamusiba nti yali avunaanibwa okutta abantu basatu omwaka gwa 1979 abadde mu kkomera okumala essaawa omwaka gumu n'ekitundu omutwalo gumu n'ekitundu mu 287 ennaku kakati kooti yasazeewo bagenza okunoonyeza nti omusajja ono abadde alangibwa bwemage bamusiba wa myaka 18 kati amaze mu kkomera emyaka 4 ekitegeeza nti ali mu myaka kumpi 6 naye nga bagenza okuzuula yali wa myaka 18 bagenza okuzuula byonna ne bamugamba abadde musaza lya Missouri gye bamusibira naye nga obulumbaganyi buno bwakolebwa mu Kansas mu mwaka gwa 78 waliwo abantu basatu battibwa mu family emu kasigaye nti obaoliawo yaliko naye bagenza okunoonyeza n'okuzuula obujulizi n'okuggwayo nga bamulanga bwemage katusuubire banaasobola okumuliyirira obulungi kubanga yo Missouri teyirira bwetyo kubanga yo baga nti essaza lino kooti ya Missouri yo okuliyirira esinzira ku DNA naye kati kino ekya eyewitness nga nti tetwakulabayo tagenda kubanga afuna kintu kyonna emyaka 2 gyonna gyasibiddwa obwemage mu tuyina bannaffe bangi abali mu makomera paka olunaku olwaleero omanyi waliwo emisango emizibu omusango ogusooka
gwe gwa rape n'ogwa defilement. Emisango egyo giteresa abantu bangi nnyo mu makomera, abakazi naye okusingira ddala abasajja nga bali eyo. Omusango ogwokubiri ogweyogeddeko, omusango gw'okutemula omuntu. Abantu bangi nnyo bali mu makomera bamazeeyo ebbanga naye ng'ate ebibavunaanibwa oba oli awo singa buli kyalumu ne bakola okunoonyereza nga bwe kigwanidde okuba nga kitambula nga bajja basanga nga bali innocent. Emisango egyekuusaako ng'egyo wane eno gye giri mu kiteeso ekyokummibwa bail. Omusango gwo okufaana egy'emisango gyanagomola seti eba egirimu egiye ani aba agirimu kati obanga babisana na state lwaki state tebayo nesasula omuntu ebbanga lyemufiriza kubanga emyaka omuntu okumusiba nga n'emyaka 18 bamusibira mu myaka egy'obukozi emyaka egy'okwetegekera susubira musajja mukulu kati awezezza emyaka 62 okubanga alina kyayinza okuteekako engalo mu mbeera emu oba endala ndowooza n'okudda obuzunzuza agenda kutandikirawa kitegeeza nti that's why tulaba abantu abamu bwe tukomawo wane waffe that's why tulaba abantu abamu nti bwe bateebwa ne makomera tebaagala kukomawo mu society yeebuuza atandikirewa kikyagenda okukola kwegyo emyaka ndowooza simanyi constitution yabwe kyeragira ku nsonga eyo naye nga bwe kiba nga munkutte ebbanga eryo muntulugunyiza ebintu byange bena mubyonoonye erinnya lyange defamation gye munkozeeko okujjako nga bannamateeka abe temanyi kuluka nsonga nga luloovulo ekyono kizitowa kubanga mu bbanga eryo mwe yandibadde asobolera okukola ensimbi n'asavinga nga bw'ogambye mu bbanga eyo mwe yandisoboledde okweestablishinga family ekitaasoboka kati kitegeeza nti ebintu bineno bigazi naawe okutandika okumuliyirira onoonyawo n'otalabawo naye nze ndowooza nti gavumenti kyezandibadde nga zikola kye kino kubanga kyenkana mu buli ggwanga ogenda okuwulira nti gundi bamusiba emyaka egisoba mu 30 naye yali innocent ezimbengawo ebifo abantu bano bwe basobola otandikira obulamu kubanga ekisookera ddala mu kitundu kasita bajja ne banteekako empingu nga banvunaana butemu abamu abatali bagumiikiriza baba tebanabana kuntuusa ku poliisi nga balumbye dda famire yange yonna omuntu wammwe mutemu babakozeko effujjo bakoze ki okomawo babeera tebakwagala buli omu akusenza luti so banditaddengawo ebifo bwe basobola okusooka okuteeka abantu banene okubabudaabuda kubanga omuntu aba yeetaaga kansolingi nnene bandisoose nga bateekera ne babatuusiza mu bifo ebyo ne bababudaabuda oli bw'abanga ali ready okufuluma okutandika obulamu n'atandikirawo kyandikoze kibatwazaayo bagita correction center agawo tebagayita makomera ga bulijjo correction center tugendayo ag'ekitalya oddemu okole homework nga bwogenda nemukola homework nokola correction anti kakati kati awo obadde oncorrectinga walengera ebyatuka waliwo ne report yavuddeyo nga balaga Jeffrey Epstein yalaga nti yali awandiisa ekitabo naga sisobola wadde okwejja mu bulamu bw'ensi eno mpulira I am a coward I can't even attempt mutiitiiza tasobola nakugezaako kwetusaako homicide naye kyagenza okuzula nga kyenyininyini kyeyagamba mu Manhattan ekuba gyali yasibiddwa ate gye yagenda maaso okubanga yejja mu bulamu anti Katonda yakola omwana w'omuntu naye ng'ate yali amaze okuba nga awandiika ekiwandiiko oba document ezavuddeyo nga ziraga nti teyasobolanga ng'atya nnyo n'ekyokwejja mu bulamu bw'ensi eno kakikontana n'ekino teyetta abekomera be bamutta naye ng'ate basanga nti omuntu yali yeetukidde mu kaduuko olaba omutwe guno Palaamenti namba nti omuntu wabeera awo n'afuna ebirowoozo ebirungi n'ebibi kati wabeerawo time gy'otula ne weebuulirira okitegeera kale katumulemu katono nnyo bwe tujja bubaka buno tujja kudda ate n'ensonga enzikira ku zino katono nnyo